anti memoza azikulwanyisa kyakulanyita ine kyalina musibe munnamu asobola kulonda wadde RDC omu opposition omulwanyisa alina ki leader wa opposition abanga Katikkiro mukomera Mwai Museveni buli kalulu akabeerawo avungisa abantu be okuvungisa kiki nkumanyi mu ssente alimba nnyo kakati obulimba bwalina oba ojja kumubuuka tosobola kubeera mwenaremu ne bakolako fujja ate n'okaaba oba otulimba naawe obadde osuubira kiki obadde osuubira Babasudde yayimba n'agamba gwono tugw'omugwambulago bw'obaka entumbu aba akulemye ti omuntu yenna ali mu opposition ayerima mbwe yenaalemu abali mu kwetiŋŋana mbu ojja kujja mbwe ndi kabiina kamu mbw'ovimbe wano mbw ojjewo yenaalemu oba oloota abantu okubanga balwana okufiirawo mu kalulu akakamyufu oli n'agamba nti kakufa na kuwona ti ate oba oliawo kabonero akongera okulaga nti omukulembeze w'ekibiina kya NRM yateekawo amaanyi oba enkola eraga nti ye bw'oteesigama ku ye tolina gy'olaga kati buli omu alina okulwana alabe nga waakiri ekibegabega akiteeka oludda olwo so nga ate tulabyeko ne ba independence abajja ne bayitawo naye olowooza ekituusizza ku mbeera eno ey'okufa n'okuwona akalulu akali ntaano ak'ekibiina mu primaries okutuuka abantu okuyiwa omusaayi okutuuka okuziika abantu ne bafa bufiirwa akalulu abantu ne bakubagana ne bawanyisiganya ebisongovu embeera eyo oyinza okugitunuulira ng'ey'ekibiina obubiina naye tususse amaaso ekigambo kyenjagala okuleeta okukozesa tusukulumyeko ku ndowooza amaaso tetugateeka ku kibiina bubiina kino kituwa ekyokuyiga bwe kabanga akalulu ak'omunda mu kibiina katutuusiza ku mbeera eno kati tugambe nti eyo ye new normal omanyi obugambo ng'obwo obupya bwatugira nnyo mu biseera bya covid naako mwekagira new normal ekintu ekitabadde kya bulijjo kipya naye mwana wattu nti kifuula ekya bulijjo akalulu ka Uganda twagala kukafuula nti abantu okutiŋŋana okuyiwa omusaayi okusibwa okukubagana naye nno mu kalulu tubirinde bulinzi ng'alinda embaga nti biteekwa buteekwa okubaawo nze ndowooza nti ebyo bye twandibadde kati tufuma obufumi okuva eggwanga lye lyakkiriziganya okugenda mu demokrasiya okuba akalulu okulonda abakulembeze ennyenyenkeeze yeri olusiringanye kaija wakedde kankuwe akaddeko omukulu munyagwa ngambye yabadde atuuse mulagaawo naye ng'omukulembeze w'eggwanga agenda yatambuddeko embera yo n'ogisanga otegeera butegeezi ekigenda mu maaso kubanga mugambye nti oli musajja mulwanyi embeera bweti wejja emmotoka girekere ddereeva owala ofune embeera gy'otuuka nga nerabidde nti ne pikipiki zennyini ziba tezitambula mbadde nkyali ku pikipiki mweko ennyini mwe mugambye nti n'owa ebigere takyasala bwe baba basuubira omukulembeze w'eggwanga okuyita mu kifo ekyo kumpi kumala essaawa nga nnamba tebeerayo yadde obw'ebigere asala ekkubo naye wenkomedde okwogera naye ndyoke nzigye ku mpewo nga ngamba nti alaba emmotoka zitadde ajja kutusanga kaija lamusa kubatuuliza tubuulire ebifeeke byabadde mu kkooti ebyo nja kuwako eddakiika nga 2 olwajjo otubuulire ebibadde mu kkooti olwaleero ku nsonga z'omukulembeze w'ekibiina wamu ne mukulu Abedi Lutale ate tukomewo ku nsonga ya leero kaija omuzinda lugugu ebizibu byosoma mawulire soko bireke tunuulire ebyange byenkuwadde Hudu Hussein gwe mwogeddeko si yesimbyewo embaali nze nadde nsoma Hudu Hussein kaija bino ebigambo nayanguwa okuyingira ebintu bino era jja kunewunyanga nkuwadde ekizampi faanako bweti Hudu Hussein okwesimbawo embaali kyanzijukiza ekintu eki nga sinawa na komenti yange nali ntandika amawulire nali nkyalina mu ssomero natandika okukola wano nga bwe nsoma amawulire naye ne wabeerawo akalulu akali embalala Winnie Byanyima ng'agenda okuvaako olwo ng'avudde mu kibiina kya NRM Winnie Byanyima bwe yeesimbawo tewali mpadde nalinnya n'endiwa abantu ne bamanya nti nali ngoberera ebintu bino Ngoma Ngime yali musajja musoga in fact nga abadde RDC wambalala ekibiina kya NRM gwe kyateekawo okwesimba ku Winnie Byanyima amaloboozi gano ge gavangayo nze nga nkwata amawulire tinaye President Museveni ayagala Winnie Byanyima era teyayagadde awangule toyinza kuddira musajja ava busoga ku busoso kyekigambo kyakozesebwanga ku busosoze obuli embalala oba obuli mbanyankole mbwoteekayo omusoga bamuwa akalulu kati Hussein yadde yesimba webugisu ebugisu bwabanga
omusajja omugisu tanywa na munne ku luseke lumu olwokubanga si musale wa mbalu kakati Hudu Hussein amanyi mugisu aishwa mugisu ate kyompadde ki mugisu ne atawo balimba mugisu tugende ma bana bamusaze yakubiri mugisu bamusaze yakubiri nabyeko n'omukyala ali mu yala kale tandikira gye tulatandikidde banandu tupye Nego yasizo kunga yade David Bahati. Atujja kuba tunuulira abo. Soko tuweje na information. Ebyo kyali yeto natuka Busoga. Ekyagudde mu Busoga ebadde darling ya NRM. Kana kauli yadde bonna ka NRM n'ekina kye kiraga. Bwe basuula ba ministers ba incumbents. Kikulaga nti ne munda bennyini batansoga nti wakiri tufunda n'omunafu. Natandikira. Njawo twala mukusaguno okulamusa abasajja n'abazaana bakabaka bwe tukola obuwambe mu Uganda ya kuno. Obuyambe ndo bulemeseza munyago okutuka mu budde kubanga yatuwamba yiwa batambula mukuba atambula yeka mwabala mufirwe ye abenga yeka yakola nenga ali mukola campaign gye mulabi yetola tubadde na meeting yabakulembeze ekasangati tuvude saa 8 ntuse saa 11 Katonga tuvude saa 8 kitondo okuvawa ekasangati bwana yes ntuse 11 mbadde nyina byenjagala okukola ndi okenzie ninga basinga nsasaze busazi ngende wa president tuli addalawo ninga nyina kigwe abanize de balemererwa so njagala okusasira mwenna ababonyebonye egenda bagende agenda kubeera muno wiki namba so wiki mujja kujiwuliramu ninjagala okusasira mwenna bafunyemu ebizibu kyamani waffe Sebugwawo egombe ya freedom wala twamuzise ku lwokuna wiki ewedde yadde mwala myaka 3 omwetanira abaana basatu njagala okulamusa bana PFF mwena gye muli njagala okulamusa mikwano gyange mwena abennansana abampadde ekitiibwa eky'eddoboozi ne bantuma erinnya batuma mugezi buli wosanga ate akensuso prosabo abana boda bankoledde akalulu kotamanyi nga bagamba ki munnangambe buli wa boda aba ali nansana mpagira bw'aba tali nansana abagamba bakole ki bampa akalulu osawona gamba muno kyente wa boda ngambye nti gogo twatuwagira so njagala kubebaza nnyo ndooza nabo balabanga nyina kyenkutte ku lutaba lwabwe naye njagala okubebaza nyonna mikono gya boda abantu bennansana mwami Sempereza njagala kusaasira omukwano gwange kyamani wange w'Ebusukuma mukoddomi yamukubidde essimu tutwabadde mu kooti okosajjo namukubira essimu namugamba mukongenda kujja kulaba ogava katabi oli entebe abayingira bwati ekkubo enavuga zo pikipiki zino zikunama nuka ne mukuba nafiirawo kale moke essimu yazeewo mukubira bw'abadde ajja okulaba afudde bamuzisa gye katabi saasobodde kutambula nabo kubanga ate twabadde mu kooti wano ku high court gitwala tugenze bali batugambye ntujjeyo nti waliwo apiru gitwala tutadde mu high court ne twatuuse Dr. Besigye n'atajja mukyala Martha Karua mukazi watu yali nnyena kuva mu America gye awolereze omuntu we okutuuka omulamuzi Baguma Emmanuel Baguma fayiro yagisana mu underwear otegeeza nekira katasa agikwatako atamana twese tuzana agikwatako yagamba tajja kusaawa olunaku lwakuuliza bail namuga kati ali gizeewa mukama awo teyagiza naye fayiro agikola ki yagigaanira kwegamba twali tudduka mu kooti z'amagye ate ne ba civilian bitwali tulowooza nti beetengeredde ate no baafuuse bafu kwembeera gye mulimu gye tuyita okusoberweka ne mukira yes omukyala Nantege yatusindika mu high court n'olwaliro fayiro gye yasindika mu high court gye yagamba abasinza mu high court yagisigaza ate nakawa kati aba high court tugenda babuuza nti ffe tumanyi bamukomitinga kwegamba nti eddembe lya Dr. Besigye ne Haji Obedi Lutale kati mikono essaawa zino gy'omusajja gwe bayita Emmanuel Baguma n'omukyala gwe bayita Nantege kati tebasaa kumuyita eri kutana kuwuliza musango mu high court kubanga magistrate yasigaza fayiro tasaa kweyimirirwa kubanga yakwata fayiro yagigaanira kati awe tuli era wenjagala era okungubagira mukwano gwaffe omulamuzi Justice George William Kanyehamba yalinga yagala nnyo okumuyita Justice Dr. Professor
Yabikolerera nabyagala kwanze abadde nga mukwano gwaffe eka yali best man wa Kojjange Justice Francis Sekandi ali mu America kuba Kojjange alina omukyalo omuzungu ate nga nono yalina omukyalo omuzungu namwemira so ntwagala okusaasira okufiirwa omusajja oyo eyasobola okuyimirirawo kandikire olw'obwenkanya mu ggwanga muno. Katukomewo ku nsonga ya leero Kayija akadde bwe katugamba muwambi omulabye bakusazeeko kaje tunuulidde ebyabadde mu kamyufu ka NRM obanga bwe tufunye omukisa omugole n'atuuka entebe tugyongereko emabega otereere omwana ono ayinza okutuuza mu ngeri etali kampatire. Thank you. Omugole wa Common Man's Party nga bwe tukomawo ku nsonga eziri geno eyiyo eyo Basekinnoomukanjijje mu ddiiro ey'ekibiina tuyimiridde nti watongoza ekibiina wano ffenna ntugamba nti abaayi abakkiririza mu Honorable Munyagwa n'ebyakola tugende tujaganyize wamu naye nze mba njagala okusimbula okuva emukono nkabanga nti kiri erabika vile gisako nga kati atali wamu era musako bantuulire totera nakulabika wano tompita kale kati nakuyise nkufunye abatuuliza mbalamusiza n'abatulaba ne abaza management ya radio Simba okumpa omukisa guno nsooka okutuusa okwenyamira kwange ku abategeka entambula za president tukimanyi nti president ye Fountain of Honor naye oba babeemu kakakyukamu mu kibuga mu makati akozesenga helicopter kubanga bw'ogenda ku rawundi y'emulago eri ku geeti y'eddwaliro ne mukwata emmotoka essaawa emu nga ambulensi zonna ziri omwo biki omuntu afiira waawo so twandisabye nti oba wabeemu ekyukamu ekintu president tabulwa tayinza kubula option ayingira atya mu kibuga information oba gwolinda kirinde nti omuntu anaafa owamuwulya Kayija mu yafa ensambya yafa nga balinda twamufunako obangambya nga abantu 8 bakafiira mu eyo jamu gwasibira jamu oyo mbadde mu ambulance nga 3 ga zonna zikuba obugombe 4 hour bana ekyo kinenemu so bana government za Africa kakati abatuuliriza njansoke ntuke ku nsonga gyo ngambye nebaza chairman w'akakiiko k'ebyokulonda nti ategedde amazima n'awandiika ebbaluwa nti bagazeetinga ensimbo zaffe n'erinnya change of name ekibiina kino kyaliyo ekibiina kiri namba 9 ku lukalala lwa electoral commission singondeteddeko kopi njirina ngenda gikuwaawo njina ku simu wano ekibiina kiri namba 9 ku lukalala lwa electoral commission ekibiina etteeka likiriza omuntu ekibiina kino okukyusa erinnya lyakyo n'essimbo yakyo naye abakulu waliwo ndowooza essimu yadde evuze ate naye bagenza okukebeera nga amateeka gabakwata naye nebaza justice byabakama nti alabye twagenzeyo eggulu ntubalaga buli document ne bagazeti gatulidde nti waliwo embeera injunct the gazette bagate wabeewo naye buli kimu tujja kitwanya ku stage yakyo naye amazima gali nti ekibiina ffe twakikyusa ekyali Uganda Economic Party nekifuuka Common Man's Party naye ebbaluwa esindise mu gazeti ngenda gikuwaako olwo olusaniya ne lutegeeza ki olusaniya y'essimbo yaffe etegeeza bumu na sharing kuliira wamu for example mwe wamwe temwaliranga ku lujjuliro bwekiri oli Muganda nnyo olujjuliro olumanyi yanse yasoose kukakasa ndi mukozi Muganda muwala wa Christopher Kyeswa Salongo Kawonawo baleeta omumbo gw'emmere ne bagutereeza omumbo gwa shape ki tooke nga liri round lwaki tebakola ogwa square basiba gwa round ne bateeka ku lujjuliro oba olwaliriro ne bakola olujjuliro akawempe kekaasookangawo ne bakuteekawo olwaliriro ne bakola olujjuliro maama n'akwata akawuwo n'agenda ng'abega mwe ne mukola circular formation mutuula mu round buli omu naawe ono naawe oli lwakuba twakozeseza philosophy mungi ate twakizudde twategedde leeti ne bannayuganda beetaaga ebintu ebyangungu philosophy twakozeseza mungi olusiniya kulya nga mulya wamu ng'abooluganda naye nga buli omu alya emmere emuli mu maaso ge baatugamba nga lya emmere ekuli mu maaso go bwekiri exactly tewasoolobyanga mukono kubuusa mmere olinda maama n'addamu n'abega n'akola ki n'akuwa resources z'eggwanga zirina okugabanibwa ekyenkanyi ye federo kajiba emirimu gigabanibwa ekyenkanyi mukono municipality bw'eba eyagala physical planner lwaki tonoonya mu mukono omwo lwaki omugjeeka baali kyenkunyolwa okitegeera bulungi oba ogenda ku deployinga RDC
lwaki obuusa Masaka olujuliro lwaffe nkwawo ole ekifo ekiri maaso ga muganda wo ng'ate waliwo ekisolo ajabeera RDC e Masaka olaba bwenkanya obwo Masaka tewali bantu gye bali that is it kyekitegeeza olusiniya kintu kyangu nnyo nti buli mwali emmere eri mu maaso ge ate tolukyusa lusiniya obwegendeza ne Ibra butalukyusa bangambye nti mwazze kwongera kunafuya opposition kyovola mugira na mukala ze tubadde tumanyi nnyo wano nti waliwo ekibiina ekiziyimiridde mukati ani atagira kuzaamulala kankuwa example Nuupu bwe yali ejja yagira ku red yali ya kibiina ki UPC kati bo lwaki tebafunayo kalenda colors mu nsi ze tuyita primary colors bwe wasoma physics ziri colors 3 ze zitabula okuva mu colors n'endala nze science ezannemera bwontu ebibiina biri 27 kati kyogambe ekibiina kijja kitondeyo kale empya ebyo biboozi omanyi abantu baffe kati twakozesa ffe red na black red wa UPC Nuupu baani abo black wa UPC kati UPC nekiri ekirala ekipya kye mwazzeeko nakyo kirina red njaga kulaga nti bingi ebimulina kati anti red ayawukana kiringa kati blue wa PFF ayawukana ne blue we Katonga eteeka bwe ligamba kakati sokoleke mpulidde nnyo bapedolinga endowooza eyo kati Honorable Kyagulanyi naye bamugula kulwanyisa Besigye kubanga gye yasangawo Dr. Besigye yashita joininga Jema basalirwa yali mukwano gwe yashita joininga Jema washita joininga DP kubanga be bamukolera ne bizo kambiteke mu store nange binagwe mbitereke opposition omulwanyisa ina ki leader wa opposition abanga katikiro mukomera fena tuli bawambe nga Honorable Kaija bwakiwogedde Kaija Secretary General okoze of title yeki Deputy Chief of Staff Deputy Chief of Staff we Katonga na member wa PFF erukunjiribwa nabasibe enjawulo ya katikiro mukomera nti yetasula wali kidoli ali akawunga kanene nesawa yokubagalira bwetuuka mwe naba naye ayingira emitayimba kakati bemoza azikulwanyisa Kyagulanyi ine kyalina musibe munnamu asobola kulonda wa RDC omu kakati ne musibe munnamu tukomyewo ku nsonga eri mu ddiiro primaries wazirabye sijja kuddamu kuwa preamble tujja kutandikira ku byewalabye wowe endowoozayo tetuyinza kubuusa maaso violence eyabaddemu tetuyinza kubuusa maaso okubanga ba incumbents bangi abasuuliddwa ebbali biweereza kabonero ki mu byobufuzi nga twolekera okulonda kwa bona 2026 kakati mwabewunye NRM benewunya NRM ekintu kye bayita democracy tekiri mu DNA yaabwe DNA ya NRM ennaku zino DNA ebadde ekyase nnyo DNA ya NRM eri tainted with violence. The DNA masters of violence. But violence. Bolaba ekibiina nga bo mwennyini mukamyufu kaabwe omuntu akulayo mundu nakuba omuntu amasasi omuntu kakati internal democracy moreover munakwate munakubona amasasi onakwate mundu nafumitondo ekiso kakati then kikyosuubira nze omanyi waliwo omuntu omusonyi for lack of a better word kyenjo okuyita okwewuguusa nti tosobola kubeera mwenaaremu kuteeka omutwe n'ogukweka musenyu nolowooza tosobola kubeera mwenaaremu ne bakolako fujja ate n'okaaba oba otulimba naawe obadde osuubira kiki obadde osuubira NRM ebyayo bya fujjo otherwise teri kyandibadde kyetagisa kalulu ka mu kibiina munda kuttira mu bantu tekiriwo my sister basi keke nkomeredde steve wala wafuna tiketi ezo nabo bawangula nazo bwe twakkiriziganyiza nti tuli baganda mpozi Kaija gwe naaleka naye yaganda wala kaakati ekyo kye tuyita okuba nti olaba egoba ow'ekiwempe naye ate gwe ow'eddiba bwe biba byabadde bwe bityo munda mwe musuubira kubanganga mutya kaakati nsekerera abagamba kyekuzayo kukiri mwe muze kulwanyisa guno mwe muze kulwanyisa guno NRM mwina jikwata kujigwi mwali mubaddeko nevubuka ngali that boy is the boy is older than you he's a bully nga Kaija bamwere kama malinga libaunza deja mukuba munemo mwina kwekobana bwekobanye nemba naye mumanyi ono tumugwire bugwizi tulisitukiremu exactly tulisitukiremu gwe kwata amagunze kwata omukono ye NRM tino girwanyisa naye Kaija bonobera Katonga ne werwana werimba nti gwe koso okujja ko NRM ojja kubolonda
munyago enabera mu economic party mugundi common man's party nerimba mafudisi walitosobola kuvubuka gwakiri kulikwata kakagalo of course twali kwatako ne bagamba basudde yayimba nagamba gwono tugwa omugwambulago bobaka entumbu abakulemi chance waline kwata lugalo bagamba gwambulago ne sajjivuka lyamanyi okuligwa mbulago alina okuba wali kutemiko n'emabega ono gakutta amagulu kati omuntu yena ali mu opposition ayerima mbwe yena ali mu abali mu kwetingana mbugo ojja kujambo ndi kabiina kamu mbovimbe wano mbo ojewo yena aremu olota tuyina kujanga maje ga Vietnam onalimba lalo nalyalu onalyena kugamba nga ne bwakwata kayija mwenda mumugwiranga tufunye abantu abali comfortable mu opposition bo batuuse yagamba ndeka kano kange mukaleke bo baga Museveni ali eri ife opposition we wanira otya mukubeera opposition y'omutuufu kigasa eki waliwo mu muli mu silver medal na bronze mulimu gold kansokenzire wakaija gwokubeera ompya kyakuwadde enkizo nenga kaija waaya ntagana mo wendire kabebweru bali kaija munaye goli wange tulina okuwa omugenya akazindalo kakomyewo wadde kyawa analysis yoku byabadde primaries highlights nda primaries NRM okusokedde buli munansi alina okitegeera Mwai Museveni buli kalulu akabeerawo avungisa abantu be okuvungisa kiki nkumanyi mu sente okuwanyisiganya yes najjawo kubanga alimba nnyo kakati obulimba bwalina oba ojja kumubuuka era kyovoola aba MP b'enane babasinga beera bakisanja kimu ba MP b'enane abasinga bakisanja kimu batono nnyo abebisanja surviving beyond one term batono bidana kubuuza bakikola batya naye nti era boola baabwe bali problematic bebuusa abamuwakanyamula gamba abalimba nakina abakola ki abalimba kudiremu katono sanga kinayongera okututaasa kudiremu katono kuba ministers abatasobodde kuyita mu kamyufu ba ministers abo abatasobodde kuyita mu kamyufu mwe muli Peace Mutuuzo mwe muli Peace Mutuuzo abadde waawa mulimu David Bahati Ndorwa West Fred Bwino Kyakulaga State Minister Agriculture Animal Industry and Agnes Nandutu Jennifer Godfrey Kabyanga State Minister ICT Jennifer Namuyangu Joyce Kaduchu Obiga Kania Joyce Peter Rokeris Victoria Lusoke Bosinge State Minister Local Government Rosalie Akelo Integrity Frederick Ngobi Gume ebyo byonna mbadde nkwongera information ozingirewo ekitabo kya omukyala gwe bayita Maria Matembe Maria nga mwaddo wa Ethics and Integrity Minister mukyala Matembe yagenda nanawo okulwanyisa ababbi mwali bakuteesa omwali wa muhwezi bwabalwanyisa ne bamuteekawo candidate ne bamala ne batukonaga omukyala gwa mayimbu yasoma ne banoonyayo omuwala bamujja Masaka eyo bwagambe mu empapula z'amatebezize kakati bwatuuka n'aloope wa Mwai Museveni namugamba naye gwe ekibi olwanyisa nnyo banno naga gwawo omulimu ogwa Ethics and Integrity ate naalikoze eki ekyokubiri namugamba manyi lwaki ettutumu lyo likendedde obwa minisita buno bukujja mu constituency anakugoba ku nswa akimanyi nokugamba Mwai Museveni akimanyi okujja ba minisita mu parliament yagala kutta parliament bwokwata abantu 8 nga abaka ba parliament nobafuula ba minisita debate oba ogijjeko abantu 8 kubanga teri minisita ajja bajja mu kibaita collective responsibility era buli wajja okwogera
ajja kwogera position ya minisita si ya MP kiringa n'ekyokuba ne speaker ng'alina constituency kuba mu parliament speaker batakyateesa kati kadaga emirundi emyaka gyeyamala nga deputy speaker nga speaker egyo saa 2 n'ogattako n'obwa minisita beyalina yamala emyaka egisukka 3 nga tasobola tateeseza kamuli kati bw'osanga mu nsi endala nga tolinayo twanyi tulala tubaako naye ne bw'otuuka ekamuli si yega nti obadde n'omuntu omunene eyenkanaawo neddaye okujjako bayinza okufunira emirimu kuba palamenti yetematema budget ogambe nti amasomero nga waddeyago nti yesanga byafuna alina kuyita mu balala kakati bwakola obwa minisita nga bwalina obukola ku ground afa okitegedde nowa minisita nga toli mubbi nga wonaga nti oli nakwata obwa minisita n'abufula bwa constituency ye owa minisita wa education n'obufuka nga gwe buli seera obeera nti olina okugenda olambula amasomero mu Uganda yonna oli minisita oli MP ng'oli wa foreign affairs gwoli mu America gwoli egindi balina ensonga nozikola ki abaana mu Buwarabu bagenda bassa kati ogenda okukakkana kubanga omubaka wa parliament wabeera bamuwa sente ze ez'omusaala ziriko transport w'okukyala mu constituency emirundi 2 omwezi constituency run kakati ekyo oba okikoze eki okifiiriddwa kyovola nti baminisita batera okuyita bakozesa sente balina kuba corrupt justifying nti kyekireetedde baministers ekyo kibako ekyo nga nawa Museveni akinyonyola ki kuba naye nakyogera dda ngena olakisanga gundi ngaakiwandiise nze sikkiriziga njagala omuntu waba anoonya akaloko wa president baministers be abajje wabweru wa parliament kakati ekyo kirina independence eyesiga kajate nga nze ninawe nakirengereredde mu ango ndala tibo tubanga ffe ba subjects bo kati ndibo kuba wagizi ba NRM eri senkulu wa bwabanga ffe ba subjects bo bwe waleeta ngolooza nti ekurimu ffe tukulaze nti zebbali tekitegeeza nti ffe tugenda tutandika obutakukkiririzaamu nedda bo andi kakati balungi ffe tukulaze nti amukkiriza mbu abasooka namu akalulu lwaki bakamumye kyotegeeza nti waliwo byalina okukolako wano byatakyasobola kukolako kati mu ngeri efaana bwetyo nga tokyasobola bikolako baba balina kukolaki kukukuba kankomewo awo wennyini bwe tuba tutandikira kwongera eddakiika eziggusa ensonga eyo eddakiika ziizo 3 ziise kusawe Lutindo ku Lubogola Simba kitundu kya 2 dakiika 25 ezibulayo kwera saawa 2 saabwe eziwera 2 tuvaawo bannaffe abamawulire mu bufunze ne bagakutuusaako oluvannyuma by'emizannyo ate ku saawa 3 mawulire mu bujjuvu ne tweyongerayo n'enteekateeka za Lubogola Simba nga bwe zitambula ndi ne Harold Kaija ona PPF ate era ndi ne Honorable Mubaraka Munyagwa owa Common Man's Party namugambye wano namutadde ku nninga nga atandika ne mugawa ebbaluwa ndeeteddeko kopi akati wano Kaija ndowooza yanayongera okuntemera naye ebbaluwa ngifunye wano eriko Electoral Commission n'omutwe ogugamba the Political Parties and Organizations Act Cap 178 Section 10 Subsection 1 and 2 n'ebirala ebigenderako naye nga byongera kulaga okukyusakyusa mu linnya mu mannya langi n'akabonero ak'ekibiina kya Uganda Economic Party kale Kaija nakutemyeko nyonyera abawuliriza Mwai Museveni bwe yagenda nga awamba ebitongole ebyenjawulo nti kati nti omubaka wa parliament singa minisita bali eri n'omuntu agenda okunoonya akalulu ng'anoonya bw'MP singa n'abaka ba parliament ab'NRM balina omutindo gwe balimu naye kati omuntu abeera mu parliament nga w'NRM seera mukonako toyogera by'omusajja akulowoozaako musajja akulowoozaako kakati omuntu n'abeera nga ali awo yeetya n'abanga tayogera kati kakati wagenda okulaba ne bajje era kabineti ya Mwai Museveni tejjulangako buli kiseera mbeeramu ebifo ebikalu
ekyo kyo obusajja iso yakebeddeko olinamu ekizibu kyotera okulekana mukone mu komiti ebintu ebyo mukama sigenda kola kisigenda kuddamu kakati ate bakubuusa eri nga tokyasobola kwogera kakati bw'otasobola kwogera abantu eri abakulonda ng'olina bye wabagamba oba olina kugwa naliya Mubende ani omuminisita gwe bali wadde obwa Kampala ng'avudde Mubende Minister of State olw'omukyalo oyo nasanga abaana nga bali ku radio nga bw'owulira campaign enkuba gye bamukuba nga seboloza baffe opposition nga message tukozesa okuba Museveni nga gye bakozesa okuba baminisita be era ne ngamba abaana baffe abapolinga nti mugenda kufuna obuzibu bano ebigambo bye boogera abantu babawulira bali mubategeera ate mwe temubyogera so nti awo oba olina gwa kati nga bano balaga ffe tubalwani ate ne bagamba nti bali byebizibu oli ne bamuprotectinga ali waggulu kakati kuno okujja okuvungisa wabeera nga yavungisa abeera ng'omuntu akyusa omusaayi Beni Bugembe na buli bw'okyusa omusaayi oyogerako si omukyalo oyo Beni Bugembe na mugwana abaana nga bamwisamu eggaali okufaako obufi naye nga bw'owulya message yawe naawe owulya nga bakwogerera fuwafu opposition enguudo amasomero omuntu amala emyaka simanya 10 mu palamenti nga takoze kino ngola bye twogera ku Mwai Museveni nga tebagala bimwogerawo ne babogokuna kati bamulabanga ambasada we era kyovola nti oluusi babakuba mboli bamukanga bati omukola ki omutunuulira so nti kati kiwadde olaba mu primaries Mwai Museveni baatayagala bagenze babapakinze era adaga bagamba alina amaanyi nimukugamba kiba kiwedde nga bulijjo ayagala okugoba naye nga talina bwakola ki bwakugoba kubanga akwesa muze jangu ne constituency gwolaba bangambye nti gundi teyadde mu kalulu yali vice president sekandi namule mu kalulu kakati bwola sekandi ali mu kuddamu kusaba kalulu abakutegeezezza nti kino tekifuna ndabye aba East Africa ne Jackie Amongi ali mu East Africa yakalumbye waabwe ngora ne bamukola ki ne bamukuba kakati ate East Africa yamujja mu Uganda kati bamulabanga weweru kakati wano abamukubinga bagamba oyo alina omulimu omanyi politics buzibu oyo alina omulimu oleda alina kakati atwagaza ki twamu ebisanjalo ebibiri okujja newuza musajja wange gundi namba 4 musajja ngenzi bamuyisiza so n'olwekyo kakati bwenjogera okwogera ku migga egibadde mu kalulu ako Kiwanda Kibedi ndoza era ebigo gyolaba egiri mu kalulu k'NRM njagala otunulya constituency omuli omuntu ng'apanga obwa minisita n'omwo omutali bapanga ki bwa minisita abantu abakozesa obwa MP nga bayita mu buyisi bakozesa ebintu bibiri bakozesa ssente bakozesa ne violence era gye mu constituency gy'osanga nga omuntu alina kaadi y'NRM naye second primaries yaziwangudde lwakubanga bakyawakanya obuwanguzi bwe naye nga tasuubira kugenda kufuka minisita ateekamu ssente ntono era ne violence eba ntono naye buli gy'olaba nga oli apanga bwa minisita wabeerawo vaawo mpitewo ndowooza obudde butuuse twawule palamenti ne executive naye lwakuba Museveni agimanyi nti bw'omala okujawula palamenti eneefuuka independent n'omubaka palamenti amanze mandate gye nnyina yakibiina n'abantu siyo kubanga obwa minisita obake abantu ekibiina n'agaba obwa minisita oba obira ebintu bisatu kakati wano aba era mujjukira otafiire ekiseera kiri kyatabadde MP yali ku TVM ng'alina ebintu byayoga sibya oyinza oganga si bya bulimu n'agamba nze constituency yange gwenkiikirira byayagala mbw alina omulonzi ogwo eyamuwa minisita kakati ababaka naye singa tuba tulina omubaka wa palamenti ng'abantu bokka be bakuwaki mandate kiba kitegeeza olina mandate eya pate ne mandate ey'abantu kati mandate ya pate tambula nnyo n'ey'abantu naye mandate y'executive ebeera ya appointing authority kati yettakwayite yaabwe kakati olisaba mwaka waliwo obwa minisita nga buli ddaalo tukula na mawulire so abantu bwe tebakulaba
nengulabika mbu oli busy nnyo kati wa minister general duties general tezitegerekeka minister without portfolio wone minister eziri awo nga tezitegereka kati zikukeeping eno oli busy nembalozi tokola ki tulabika naye nga zikubya abantu emiggo ne sente empitirivu zolaba mu kalulu kaija kubigenda maaso munda mu kibiina kya NRM era tukyali kalulu bwe katambudde fe abali ebweru tutunuulire bitunuulire nti beekube gwe banaasinga yanaafuluma olw'ensonga ebiri eyo olutalo bwe lufuluma ekisenge lujja kutulumba ebweru mu lujja era gye tujja naye ffenna tusirise sinalaba agamba nti waakiri twambalire ekibiina kino oba okukiwaabira abakulembeze waakyo ku bulabe oba obuvune bwe batuusiza ku bannayuganda wabula ffenna tugamba bugambi ekyabadde mu NRM bwe kinaamala okuli ali mu nnyumba tuli bweru mu lujja tulinze ffenna tutunule butunuzi nga biri bityo oba olwe twali kutewamu bannayuganda ne tugamba nti nedda obukulembeze bwe NRM buveeyo butunnyonnyole lwaki embeera efaanana bwe ekintu kyembadde nkunnyonnyola natulya lugesa NRM teriiko myaka teriiko kafaananyi teriiko nini just eriko linnya lya muntu eringa register ya Nigina madena gange ekibiina kye baatugamba sajja ntudde ku lusegere register z'ekibiina sebo ziba zajawo ate ekibiina kiba kimanyi baki n'abaafa balonda oli akwa n'asomba abantu n'abaleeta kyova olaba osanga ekisibu kyekireetera NRM ekyo ekintu nti abantu bangi bamwangula mu kalu ka NRM nadda mu kalijjeno n'akubaki alina tiketi era nenandutu bwe yajja so nti ebyo byoli mu byoga nti tetulina bwe tubatwala mu kkooti kubanga gwe atali mmemba waki okutwala ekibiina mu kkooti olina okuba ng'olina kaadi naye abatonya omusayi bannayuganda n'emirambo gye naye nga bagaye bakaadi holda be NRM fe omulimu gwaffe kikubako tooki nga tuza ntubyogereko kuba naligeye baye topic ero sijja kujyogerako ekijinjogezaako kulagwa abantu okubalaga obulabe obuli mu kibiina ekyo ekyambala guno omene kala ya yero eyo si ya mikisa bulungi bano banafa samba joga si nungi nyeyo kale eyo era ne bola omuyembe kasogulaba nga gwengedde ekiddako leveddako oba ogikola ki ogitegeera azimbi kisiza akyogedde gukuba kuvunda so nti tewaliwo kalungi kugenda kulaba akali mu NRM naye n'okuli ogwo kyali omubisi sikyabulamu naye abakyala b'embuto ge balya era abaana ne balabika bulungi so nga nva waggulu ekintu kyolaba mu NRM tujja n'okukyogerako okubategeeza nti waliwo obuzibu obugendo nti bw'olaba oli akuba omwana we bw'atyo kakati ate ggwe owamuliraana mbojja kutaasa so tubyogeddeko ne mu general nti kati bw'otuuka ate nga mu Western Uganda n'emmundu ne zikola ki ne zivaayo naye nze nsaasira abantu baffe naddala bambi abakyayambala obujoozi bwa yero wetegese otya okwanganga abakubaganidde mu kisenge ne bavayo ng'omusayi gutonya kyokka ggwe oli bweru olinza ogamba kuba munne gwe nkwata no kubidde ebigenda mu maaso tewali kipya tuleke kwerimba kati tusirike busirisi ennyanja bwetabanguka ebyennyanja tebiddukira ku lukalu bisigalayo mu mazzi so ekyo tetulina kyakukikolera ono nakyemalira oba nakyemalira omuba munaawejjako temumasagi nga mumasajingi omanyi kibayita olukokobe balunyumya olwajja ne lusimba enjala mu mugongo teruva ku muntu balwegagambulako bwegagambuzi ate bamala mbuna kulwokyera wali nnyamba ne luwulira ku kawo NRM so NRM lukokobe olwasimba enjala mu ggwanga lino bwe tulina okwegagambulako bodda ku bano nti lwaki bali bye bakuba temubagendera mu kooti no mu mateeka tugamba equity bites in personam munamateeka nyonyola bwe bakujjako bakukolako obutali bwenkanya olumwanga muntu ekibiina bakivimba kikolemu ki kati bakuba olinze mulwanirire conclusion yo njagadde tukomawo n'abamasimu nje tujja kuyita ku 0845369 oba 07704973 noti nkomawo bakubaganya ebirowoozo kuba NRM okuba bannaabwe buffe kati olwo tugende mu kkooti tugende nti lwaki mwakubye Ssekikubo Ssekikubo bw'abeera oli atakkiriziganya na biriyo lwaki tavaayo ene wamulese nga kyakulabirako naye kale wangi munnaffe
Hello? Kale ndowooza sisobodde kukufuna bulungi ate ng'obadde oyiseemu naye nja kufuna ndowooza ddamu ogezeeko tulabe 536 ne 07 04 973 wangi munaffe. Halo. Sebo? Wanyi naze Polosi. Kuwulira. Halo. Nange nkuwulira. Wanyi kansala kastamani bwayise ki. Ona kibiina kya PFF Elizabeth Commander in Chief ate Road Mayor ye chairman wa PFF bali kuleta muna PFF. Bali kuleta muna PFF le kaija emugala kamanyagwa mugati gabata bayonna munaka wempe munaffe era wadde yagamba sadaka wempe naye tuli mu penitensi yatugamba singa yakomawo oli awo ensonga zandibadde zitambula naye PFF yakunzikiriza samba za NRM ezo ndibadde tukizogerako nga twogera nteekateeka gye tugikwamba gavumenti ya President Museveni. Ojja kunzikiriza mulya kimu oli munnange naye embeera y'essimu tetuganya kukwasa nsonga zonna weewaawo tubaseemu ebimu naye obadde olikiko awo buukabuuka tujja kiwa omukisa omulala ate tulabe wangi munaffe ate era naawe ndowooza kikoze kyekimu kampeyo omukisa ababiri bwe tuba tuyiseemu weewaawo bwe tutayitamu ffe tunaakomawo wangi munaffe. Hello? Embeera tenzikiriza kutambula nammwe benaba nsobodde okufunira ku messages n'abafuna naye essimu tenyuma mu matu agabatuwuliriza teteredde bulungi kale lwenaabeera entereevu omukisa tunaagufuna kasita gwo mbadde ngubawadde kaija tukomyewo ffe ensonga ndowooza katuzimalirize bannayuganda tebafunye mukisa guteeseza wamu naffe Masters of Violence tuwulidde naye twagala tukomekereze nga tugamba tuyize ekifo ab'ebweru bwe tulaba ebibadde mu nnyumba nga bali badde mu nnyumba bavayo bafeesa batemaganye batonnya musaayi ffe abali ebweru tuyiga ki obubaka bwolekera mu na opposition yenna ali eyo nga naawe kwoli abalindiridde okwambaligana n'abo be babaweereza bo twesibe bbiri oba tugatteko n'ey'okusatu embeera gye mulaba egenda mu maaso abantu balina kiga kama mbaya bo twesibazibanko bagamba tugaddeko olwokusatu toga tugaddeko ey'okusatu tereza oluganda ebyobufuzi babitwala nga byakufa na kuwona so nti omanyi nti tuba tulina okuteekamu amagezi agatali ga bulijjo okudiringa oba okukola kwaba abasajja enkola gyebakola olwayo gye baliko nti bo obuyinza babulaba nti bwabwe si bwabalala bw'olaba oli alwanira ne muganda yo ku ttaka manya nti ng'oli mulirwanaawe manya nti obuzibu ki bunene kati kyobala baliko nze waliwo n'ekintu kinene nti balinga balina balina oba kyebikiro balina ekintu kibali mu kulaba kyetutalaba ekyebikiro kituuka ku muntu anafiirwa omuntu wamukwata byesitegera waliwo ekintu nti waliwo ekintu ekibalimu kibalimu balina nti ngolanga olinga akafansonyi tekamulimu oba kyoba n'okweyambula nsobola okweyambula olaba ebifaananyi by'omusaayi ebeka nga biyitirivu nolanga terina kulumwa bwepuli omugezi w'NRM mwami Dombo azita isolated instances obuntu obuki obutono ng'ekitegeeza akulaga nti bw'oba toledde kuyiwa musaayi akalulu kano tukakola ki tukayingiramu so bannansi njagala mugendenga mutandika okukola omulimu naddala mu BNRM aba bali okumpi bagaye nti eggwanga lyaffe wetulaga wabi singa tetweddako eggwanga lyaffe weriraga ndaba tugenda Syria ebibiina ebyeyongera obungi ebyopposition byongera maanyi opposition ku Meggansolo oba byongera kunafuya oludda lwa tesiraba kunafuya ndowooza omuntu bw'awulira message emu okuva mu bantu bangi nze singa bicoordinatinga biba n'empuliziganya nga buli omu bakasuka side egi emu
omanyi ne mu kooti oli bwe balabanga abajulizi bayitirivu abamulumiriza n'omulamuzi abuuza ne lwaki bonna bagamba ggwe webasanga abangi so nti buli omu n'atuukawo n'ayogera ku eki buli omu n'atuukawo n'asonga gwe nti ne munnansi olisi mwasifunya muganda we nga yamugamba goolo eriemu kiggwera wali mu kalulu kaakati bwe tunatandika okukagabanyagabanya tutyo nga buli kibiina kireese ogwe PPF oleese Common Mans aleese ani aleese kaakati awo no ekyo ekyegamba ekyokuwuliziganya nedda okusinga mbadde nyiwa ku message kubanga ekintu ekyetaagisa ola buli wootuuka nagenda badde mu kuziika neŋŋamba abantu bano sirabawo WNRM ne baŋŋamba gwe WNRM omulabira ku ki neŋŋamba WNRM mubuuza mbwe ekalese yakakadde nembuuza no waliwo alina akakadde eka nti WNRM abana medical insurance baleka abagirina nembuuza ku bana abali wano singa obulwadde nayinza okgenda Nakasero nembabuuza ku bali wano ani alina omwana nga ali mu nasale ng'asoma $2,000,000 nga teri amukola ki amulina nembagaa ku mwonna ali wano ani alina emmotoka ng'eweza $300,000 ani abba ettaka awo buli omu neyegaanira ddala ti asobola kubba ttaka naye ku mwenna abali wano ani asobola okugula engatto nga mpya mu dduuka lya bata nga teri awanika so nti bw'oba tosobola bintu ebyo toli WNRM naye oli muwagizi WNRM bwe bana baga nti ndi ku lubalaza nedda bano bala balekaana ennyo babalima nti BNRM ONRM aba ne faamu ONRM aba ne security ONRM aba ne medical insurance ONRM omwana we ekizibu kya mu opposition memulowooza ate omuntu wabeeramu mwe n'abeera obulungi nga mulowooza nti oyo kakati alya mu NRM opposition talina kubeerako ate era ne mu ntabaala ezisinga balangira bakulembera baki abakopi okwenunula mulina okubeeramu be mujja eri abagamba nti twagala obwenkanya waliwo omuntu wali eri ng'ali ku lujjiriro naye nga negundi nga talidde naye ate waliwo anatalidde ali mu kkubira engala bakola ki abalya Honorable Omunyagwa obubaka bwo eri bannayuganda n'ekibiina kyaffe Common Mans Party kiki kyekizaako agenda yaffe eriemu ekisooka nze ng'Akaija bwagambye ebibiina okuba ebingi is not a problem wabula kugulawo lines of communication ne tuba nga tuwuliziganya that tusike President Museveni tumuoverwhelming aluzinge grip ekyo tukisobola nga tuwuliziganyiza omuntu okuwangula wa president wane etteeka ligamba alina okufuna ebitundu 5 n'akalulu aka +1 batulema okuba mu rawundi esooka waki tumulembese 50% kitu kisobola bulungi kubanga omwandibadde ne agent omu akuuma akalulu mba ne ba presidential candidate 5 wabawo agents 5 yes kakati ekyokubiri ffe nga ba common men fe agenda yaffe erikirya tetuyina gwe tulinako obuzibu yena mu opposition fe tuze kwerwanirira nga kino kyempisemwazikozeeko dda lwaki tolinda n'olaba muleeta president atudde wano yani okuvuganya mu kalulu kabona n'ekibiina ekyo nsonyi okubuuza bwe ntyo ekibiina ekipi waliwo ekibiina ekipi ekyazze ne pulezidenti wakyo ng'agamba nti nze ndi pulezidenti wa kibiina naye ngenda kwesimba ku bwa meeya so si ku bwa pulezidenti radio simba yaliwo okulayira neŋŋamba nawe wedde obuvunanyizibwa bwa mirundi 2 nga party president nga presidential flag bearer mu kalulu akaddako nze n'eddoboozi yadde mpulira lifulumire ddala wano bantu bongere bakikakase nti ogenda kukwata flaga y'ekibiina wa president nze sigenda nera mulya kimu sobola kudda kwesimba ku bwemupi sobola kutenguwa abantu ba Common Mans Party aba members sobola batenguwa kati olina gwotadde yeeno ekibiina kijja kuteekawo waliwo akasigadde waawo nzige oyagala jangu ng'omaliridde siibula kale abatuuliza mbasiibula ba members of Common Mans Party mu wiiki emu tugenda kulaunchinga ofiisi yaffe awo mu Kampala Central office amatiribo nerangi etandise okusiigibwa tebijja kuba mukolo gw'abalondemu kijja kutokota sikisaanikire ogambye gw'abalondemu tegujja kuba gw'abalondemu nti maama nsaba mbeere mu balonde kijja kutokota sikisaanikire radio simba tujajuwa kaadi mu butongole nange njala kusiibula nga njagaliza mikwano gyange mwenna ab'Enansana emirembe weekend ennungi ngenda kubeeramu omu nga nzija tunyumyanyumyamu nga twongera okusala entotto engeri eddoboozi n'ensonga z'Enansana
bwe zinajja ku agenda ey'eggwanga nansana constituency kumpi ya kibuga naye bw'ogituukamu oyinza okulowoleza ddala mbu constituency erabika eri Adjumani so twagala okulaba ng'eddoboozi y'Nansana twongera okulisitula akasimu kakwata andi ffe simbu yaffe yakasimu buli omu agambe munne balabe ng'ekintu kigadde Kabaka awangaale kyeswa mbasiibulidde awo nti musule bulungi tunaddiŋŋana nate puroguramu zaffe zikwatagana n'ebigenda maaso mu ggwanga amawulire gaffe gakyajja mangi mu ebiri enkya gasimbagane ne bannamawulire ku Sande wali omukka tewabula muliro tunaddiŋŋana nate mubeere bulungi.